Kintu twaha mayiya. Tournament eno nkolanga ssentebe waayo olukiiko olutesitesi. Ssenyange Mohamed basajja mpologoma nga ndi ku lukiiko oluteekateeka omupiira gw'omubaka Bingi Patrick Nyanzi oba gye tuyita Bingi Cup Tournament. Season 1 yasooka twagitegeka n'ekigendererwa kyali kya kunoonya ttiimu Butemba United. Era okusinziira ng'enteekateeka bwe yali twafundikira ttiimu tugifunye era neebanga weeri nakati etambula. Nga gye tusambira mitendera egy'enjawulo whereby nti mu mwaka tuba ne tournaments omugatte ziba 9, 8 ezikola amagombolola gaffe oba oliawo n'ey'emu ey'amaanyi eddira gano ttiimu ezivudde magombolola gano ne gajja ne gekolamu tournament ate ey'awamu eyo gye tuyita eyagaggadde ey'ekikopo eky'amaanyi. Tekiyamba lukiiko lutesitesi lwokka wabula ne bannaffe abdala abeetabye mu tournament kubanga gala ekendeeza ku budde. Jjukira ttiimu zino za mu byalo aye tuli best nnyo mu by'okulima, tuli mu kiseera kya season n'okukendeeza ku cost kubanga omuntu omugamba jangu olwaleero osambe enkyoddeyo ate era okomewo kiri too expensive. Gala eno ekendeezaako ku expense z'abali abajja okusamba ate naffe abatesitesi okendeeza ku budde. Kuba ku mulundi guli ogwa season 1 emipiira twagigabiranga ttiimu ennya ezisinze ku ggombolola. Ne ku mulundi guno twakikyusizzaamu nti twafuna okusoomoozebwa nga ttiimu zeekwasa. Naye ku mulundi guno tusalawo nti buli ttiimu eyeewandisiza mu tugigabiddawo ku lunaku olusookera ddala tuleme okulinda nga tumaliriza kuba twakizudde nti bwe tuba tumaliriza ku magombolola ttiimu ezimu ziba za losing dda interest. Era nga bwe nkugambye byebyo nti ku mulundi guno tugenda kugaba ku magombolola emijoozi 2 akulembedde n'owookubiri deni n'emipiira gino gye twagabye ku buli ttiimu eyeewandiisizza. Season 1 twalina ttiimu emu eyakiikiriranga buli ggombolola etwandiise constituency level, naye ku mulundi guno twakizudde nti biri tugenda okwongeramu mu season 2 buli ggombolola ejja kuleeta abakiise ba mirundi 2, kitegeeza nnamba emu n'owookubiri babeere nga bali pre-se level. Era n'ebirabo ku constituency level byasigadde nga bwe byali luli nti omuntu afuna ente ye n'ekikopo kwoteeka n'emidaali. Omuwanguzi abeera ne gold, owookubiri n'aba ne silver. Luli bwe twamala okimaliriza siimu ekyali yemu nti tuliikiriza Butemba United FC. Tuzuula ebirabo kuba kati Butemba bwe yatandikawo we tusinziira okutunda abasambi abali mu bannabutemba. Kitegeeza buli mwaka tufulumya ate ne tuyingiza. Tournament eno nga theme yaffe bwe yali mu mwaka oguwedde oba we twali tutandika Bingi season 1 kubona twagitumye season 2 nti mwaka gwakubiri nti tournament omulundi guli twali tutondawo ttiimu egenda okubeera ey'essaza eya Butemba constituency nti kati ate twali tulina okusigala nga era tulina okusigala nga tufuna emirandira gyayo nti wawe tujja abazannyi kati nga ffe enteekateeka yaffe tetusobola kumala gajja eri bazannyi. Kitegeeza tuba tulina kujja mu baana era abajjidde mu tournament zino ze tusiga tuteekateeka buli mwaka betuteekamu eri ttiimu ey'amaanyi. Kuba Butemba United bwe yakolebwa ebibala ebiriwo tubadde n'abasambi abamu bagenze ne basamba mu ttiimu y'essaza erya Singo nga basinziira mu Butemba United FC. Sofa ebibala bye twakafuna kuba ekyali nto yakamalamu existence omwaka gutya. Season ezidda tukyalina ebyenjawulo bingi ate yatusuubira nti season eziddako tusuubira Butemba erina okubanga naye esuumuse neeva ku level kweri kuba kati ekyali ku mutendera gwa district league naye oba oli awo season 3 ne 4 ezinaatuukira naddala season 4 kuba season 3 esembedde ne season 4 tusuubira tujja kuba tugenze ku mutendera gwa region. Gulinga era bwe nakugambye nti twafuna challenge wakati w'abacuba n'abatali bacuba. Ku mulundi guno tukisalawo kikolera solution nti bano abantu bonna alina interest mu Butemba constituency etumuleka asobole okuba nga asamba omupiira. Basobola okubeera ne interest by birth, by residence or by work place. Kati omuntu oyo twasazeewo ne tumukkiriza abeere nga asamba tournament eno
olwekyo kubanga aba n'ettafaali lyayongera ku constituency bw'aba mukozi bw'aba muzaale. Eyambye etya omuvubuka nti tournament eno tumujjamu ne tumuteeka mu ttiimu eri gye twatwala nti nno mutwala mu kirabo ennene mwamulabira. Ekyokubiri eyambyeko abavubuka mu kutumbula ebitone byabwe nti weewaawo luli twabeeranga ne tournament ng'osanga tournament ng'etegekebwa ng'eri emu omwaka omulamba nti nga weesanga nti tournament emu egombolola eddamba yavangamu oluusi ttiimu bbiri nga zigenda samba. Kitegeeza abaana ng'abeekirya bisooli tebafunanga mukisa gwetabanga mu tournament nti kati olunaku lwaleero buli gombola tugiwa tournament yaayo ekiraga nti ekyokulabirako nti kati nga wano wetuli ettiimu zize 11 ekiraga nti gombola emu evudde mu ttiimu 11 bw'obala abazanyi tuba mu bazanyi 10 n'okusoba kitegeeza balabiddwako. Kino kiyambyeko okutumbula ebitone nti naye babadde tebaali mulabye afunye omukisa ogusambirako mu ttiimu asobole okulabibwako. Tomanya mu bo bennyini mutuyinza n'okulonda gwe tugenda okuteeka ku ttiimu eri aba ttiimu ez'amaanyi we banaamulabye okola ki okumutwala. Kisoboka lwa nsonga nti ttiimu Butemba United FC tegenda kusaanawo nti olw'okuba omubaka avudde mu bukulembeze ttiimu eveewo, ttiimu ejja sigalawo ate nga ttiimu era erina okuliikirizibwa mu ngeri y'okunoonya abasambi mu byalo n'okubafeffetta. Tusuubira tujja kulobinga okufuna abasiponsa abalala era liigi esigale ng'egenda mu maaso. Mbasaba obutagwamu maanyi, enkyukakyuka zibeerawo ne challenge zijja naye tusuubira byonna bibeera mu muzannyo. Tebagwamu maanyi tournament ejagenda mu maaso ate era ebirabo byabwe nti ebiri kuba guno omupiira tubeera na love it live it, it is a fair game. Nsooka okwebaza omubaka olw'okuteekateeka tournament eno weewaawo kati engeri gyendi nti ate esinga kuyindira mu bavubuka weewaawo ate nga nange ndi mukulembeze w'abavubuka. Obubaka bwange bujja kuba nti bw'otunuulira ezimu ku nsonga lwaki omubaka akola zino enteekateeka aziteekateeka okulaba nti abavubuka tufuba nnyo okulaba nga tulabibwa. Obubaka bwange bwali badde nti omuvubuka yonna mu tournament ngeno bw'ojjulira ng'olina ekitone ekyo tokyebakira jangu samba omupiira olabibweko wonna osobola okulabirako. Manyi kati wano wetwatuuka ayeetega yakola ki yategululwa, bw'oteetega totegululwa tebakulaba ensi bwetuuse. So obubaka bwange bwali badde nti buli omu weetege wolabikira ojja okufuna ate ekikwongerako. General Secretary Tankwanzi Youth Council Senyange Mohamed Basajja Mpologoma. Kusubscribinga ku Focus TV. Bingi